Okimanyi nti oyogera ku kintu iPhone abantu ne bayomba. Bayomba buyombi. Bayombera ki? Ndoza aba iPhone mwogere bano. Mpoze tugisigaleko naawe. Ate lwaki? Why? iPhone nno abamu baziwa baana. Nekisinzira iPhone ki? Abamu baziwa baana ne bateeka awo abaana ne bakola ki? Manyi Benz motoka ya kitiibwa mulinnya ne mu bbeeyi olumu naye ate munayinza gisanga milioni 15 nga vyiti ya Japan egula 7. Nadano uchanga Benz nabe mjagedeko ya diesel. Okagwako bagamba eyo totwala. Kimanyi abagaba parking. Bote bagala kumanya baya diesel baya milioni 15 bamusanvu. Naye nga ebyafa ebya Kiche muisao. Kiche mugezako? Gasawa ya kwino kyagirabawo. Ngajiziza. Naye ekituufu kiri nti buli muntu akwata simu omunyumira. Semunyumira. Tabula abakola ne bagamba kati guno mulembe mupya. Guno iPhone mwaka mpya. Sebo siwe munyumira. Singa bali okwate kunyumira wansigadde neri. Kubanga wali ogimazemu emyaka 5. Alika ya chusa. Alika gena upgradinga. Upgradinga. Bali badde basigala neri. Ne olaba omuntu akola live n'agifiirako ng'ayina gundi eno gye nawa muwala wange. Muwala wa mwati. N'agimalako wiiki. Muwala wa mwati. Aine ya muwala wo. Anaine ya muwala wo. Why? Ate muwala wange loza agina kabanja bayine esimu. Ebikira byengeri ya muwala wo. Alina byonna. Ye kamera. Anti adda sate ya marayo. Esimu ye kamera. Ya konsa editing. Kamera. Ira putopo. Mawa gambe nti gyokozesa kolokolo. Okola kolokolo dayasi. Alika yakopa kaziwe kapo. Esimu ye kamera. Ye laptop. Buli kimu ye kikola. Neda. Chenala bakogondi muganda wa Fedas cha ino kola kiri bwekiti. Aina gula simu bajita fraud eyo 5 kati fraud ebabweti yebika nekola ki kati side eno akolereyo nga jakola edit ochegera kati nga side eno endala oba mukulu jagwa mumpereyo kamera. Mukulu jagwa yandipereyo omusajja yo kamera wa laptop. Kubanga ate nawulidde babatadde etteka UCC. Ebaliwa abawala abakola ki bano batera okukyaza. Bano ba No, labayo. Kaka ekisokera ddala. Equip nina kamera, nina tab, nina laptop. Atenze wemba negombe simu eyokozesa sigena kwegomba iPhone ni wa Google Pix. Kati yawo go wa iPhone yo sigaza. Andi wamamulyo bayogede kyayagala. Ekyakuki? Sikiwuli yagana kososa kiwulira leero. Bakola batya? Nati nange simanyi sikiwulira kososa kiwulira leero. Kolokolo nambe muka kunyonyola. Kolokolo bakola. Mukola mutya kolokolo? Kolokolo we munyonyo abe munyonyo. Muyinza kwa mwamuyitanga linnya ddala. Mawaye yakira bakyo. Kolokolo be bakubira abantu. Kolokolo be bakubira abantu owangudde. Kade simu ya dasi tebikola. Omukulu abikola wa. Dasi ochobadde n'oleta. Abadasi bagenda bateka ke. UCC mbu. Envumbo ya ewadasi batuuka. Envumbo bagenda bateka ke envumbo. Ewamuzeyi Sebatta waddewo ebizibu bya mirundi egi. Steve Gini sound yadde agigyeko.
wakati wa balance era sente ne zinoonyezebwawo ne basindika 8 ne basindika 10 ne bakola batya sente ne zirabika nga tegenda kaaba tine mukulu Ssebata yadde aganya okulinnya ku stage mbona yabangi nanga abateese milioni 2 baali bamuwako 8 abadde aganya okuwalampa stage naye ku muzeeyi Ssebata agosima wuli ogaana okuwalampa agosima era tegayinza na kutunda Ssebata kwe yabeera ow'amaanyi nga okwekyanga tekirinako mutawaana Ssebata yekyanga si Ssebata ino abayimbi okwekyanga ku muzeeyi gwabwe Ssebata simusubiramu ebyo ebintu ate ye pulezidenti tomusubira mu bintu ebyo babeera akolera baba bagenda kuzimu wasenga malaga yimbaate baba promoto bamanyi nayo kubanga otunulya mwami Ssebata lwaki nze mba muwagira obutalinya stage nga abanja ababadde babega w'ekivvulu si bantu abali awo nti omuntu asobola okubeesiga tosobola kwesiga balunywa yabaddewo kuba baŋŋambi y'omu ku baali bakola ku bya revenue ne security mwabaddemu madamu Big naye si mwangu tewali musota gutaluma buli musota guluma mwabaddemu noono gundi kaneya naye si mugezi mulwadde kati Ssebata naye tomunenya sinza kumunenya naye ekisooka kyabenda sakoza nti endagaano yammwe egamba etya endagaano egamba etya gye mwasayininga gwe ne promootawo yensonga enkulu awo Ssebata nyinza obutamunenya naye bayinza okubanga endagaano egamba tukuwaddeko 12 ng'ebadde bagamba Jessica Kasanda sente zaate zitankanibwa milioni 2 bamuwa 2 mbu bateesa 2 yayingiza bamwe anti Serene zisobokera ddala naye Big ekisooka kya byonna nti sente tezimuluma sizizi za Salimu Sale nali nawulidde ku stage yebaza General Salimu Sale n'amuwa n'award ne ku stage yamuwadde award Salimu Sale Big yawadde Sale Big yawadde General Salimu Sale award era n'amwebaza okubanga buli wagenda amuggulira byadde bigambo bye si byange ate tebamwogeredde yeeyogeredde ye mwennyini nyiri sigamba mbu bamwogeredde yeyazze n'awaadi yo mu bokisi ng'ayambadde bulungi nnyo engoye zino ez'abasiraamu abakyala abeebikkirira n'atwala ne salaamu n'awaagi Musa Kavuma ne bawaagi Musa Kavuma awaadi ne bawa Abetex ne bawa Balunywa ne bawa Yasiini awaadi abategesa abasinga okutegeka n'amaliriza ng'ayina awaadi gy'awadde General Salimu Sale ng'amwebaza okumubeererawo n'ebirala Big era n'ennaku ezo ag'omukubu gavumenti yaliko eggulu kaakati sente sizize zakozesa anti kati omuntu atuukira okubaza General Salimu Sale kubanga ye Salimu Sale ye musajja alina likodi sakozi wenkyala ewuwo nze nteekeddwa okukwata abakyala ewuwe yabawa Ssebata yabadde mutuufu banja kubanga baba kumukubakaawo entezi singa ali mu biwoobe anti nkugambye omulimu gwonna nga gukulembeddwa mwami Balunywa kasaakulekako ebigere ebi andi kankulage bye yasembayo okukola twatuzaako meeting kalenda awo za promota ez'ekifo n'akuuliita nazo Abetex namukubira esimu namugamba ateesereza ekifo n'alyoka aziza eza David awo bayitako milioni 6 ebigambo by'abategesi banne abakulu emiliyoni 6 ono omukyala yaani yaliko n'emmodo Sylvia Wall ku ssere za promote ezafuluma ndowooza ngoma ejjuga ssere zayitanga mu mikubo gya njawulo Balunywa n'azikuba ku mutwe milioni 7 teyazimuwa kati Balunywa mu mizanyo gya ssere kukyomanya mugezi nnyo andi Balunywa muyivu era bagayira asobola bwalooya famire yaabwe era mulimu balooya ewaabwe
gwe kyoma nti alowooza akulowoleza ebigere 10 mu maaso era abategesi abasinga gwole mulenga ndiringa nagimusa Kavuma kiba kizibu nnyo kiba kizibu anti kati balunywa era yaddaga okuteeka oyo omuwala w'embalala naye nga kyebateredde ku budget ekyasookedde ddala baati bagenda kukola conference n'asaba miliyoni 10 n'ezi n'agaana naye bagaba n'ekiwato oli aleeteyo 6 n'aleeta 6 naye ng'olwedde 6 gumala bumaze ab'amawulire afisawo ne balance kati balunywa wano nyizo gandi balunywa wano mbategesi mugezi nnyo nakati n'ogeza omulaga bulazi babitiso baga nti balunywa wuuli enfuufu efuumuka teba ya mmotoka ye mwennyini yaba agenda ate ye buli kivulu kiba asigala abanjibwa oba poliisi abayimbisere bazitutte wamula kwa Josted era byagenda okufundikira ng'eruka ya Josted okuyimba kati Muzoyi Ssebatta bw'abanga yadde mutuufu ng'abanja nga badde boogera n'agaana okulinnya stage ekyo osobola okukiwagira kuba mulimu abasajja ng'olaba agimusa Kavuma oyo yosologa nti asobola okusasula wabanga mwakolendaga naye balunywa n'endagaano agikyusa katugende Wadaasi ebintu bya Big nabibuukamu nali media coordinator ku gundi ya Ssebatta ne mbivaamu ne ngenda ewa Moti olwansonga Big era nze ne Biki twamaliriza ne voice notes nzirina era ne maliza nga mu blockinze nankubira ku simu ng'akozesa essimu endala 3 ez'enjawulo ne mugamba sagala kuddamu kuwuliza olw'ensonga nti abaana bonna baali batunulidde nze kuba nendala ne event gye nabayitako nga nze kennyini nina okukwata ku ssente za event endala ate nsasule abaana ki ssente enkadde ku gundi yaani press ya Fiki oyo bamujja mu group yajja n'abanja mu kubanja ne bamugamba lwaki mufo kyo kugira amugamba mufo kyo kujja mu inbox ondabisiza mu group oyo ne bamunyiga left yes naye ekintu katate kachumbali yabanja nga ndoza ngebulobanga weeks 2 ne bamugamba nebe badde pushinga tetubiraba omusajja nagamba ne mbadde pushinga oyo ye ne bamufutyanka we bati nenga Big mu kusasula gundi oyo sente mogereza asookera da initially yatuza meeting ng'amanyi agenda kikwasakanya ne ba promoter ne kimulemerera era minister yamuola sente ati minister yava mu bivulu n'afuuka minister ye yamuola sente initially kati bino ebintu mbijja kwomu ow'okulusegerera nali ku kivulu eky'abagundi iwakiweza eky'Abanyarwanda n'Abarundi festival kwe nali gayo kwe yabingambira nti owaye yatuuziza meeting amanyi agenda kugatta ba promoters bamuyambeko asobole okutegeka gunene kigaana naye naddukire wabbala mu yamuwadde sente kati abingamba akolera Big ate nga naye akolera kaani balamu nangamba akasente yakewozebwewoze akatandika ngolo anoonya sente ategeke press conference mu kuteeka press conference era sente ne zigaana ez'abamawulire atuuka nga nezisasula abantu bonna yaleeta abayimbi nabo nga sente zibuze n'atandika okubayiiya buyiiya okitegeera oyo ye Big ne batuuka eki era nze we bagamba nti omusajja yatuuse ku lasimu meeting akyabanjayo balance sikiwakana mujadde n'akati Ssebatta nalabye videos zisaabaddeyo natuuse leeti n'ensala busazi n'engende wa Amoti yakoze wa stage yabalaga ndaga ndala mu bifaananyi wali n'abateerawo ndala era oluvannyuma nga buli kimu kiwedde nze yagenzeeko mu booth ya sente ettayi yabadde erumye eringo akimye balance owa stage bamugamba Amoti si yabadde akutte omutegesi Amoti ye Kalera yagula sio yagitwala yagigula Kalera yakolanga Kalera yagula show but nakolanga ambassador wachi olwokuba alina bye yali yeewala ewalala gyakola okitegeera kuba ne sente zasooka okumutwalibwa actually kiro ekyo nali ne Kalera enkera n'amutwalira sente naye mama wa Kokolo yalabiseeko ku olwo kati mu booking wabaddeyo kimu muki anti owera we bagula tiketi nga buli abanja balance gy'olaga bamugamba sibako ebintu byogende agamba njagala balance bamugamba ebifaananyi bya stage bye watulaga bino gwe kiwakozaawo kyekyo
nga tekifaanagana completely okitegeera nga gyabagambye otwawo ne lubeerawo ng'obudde buwedde yalina tandika gizimba adde before ebyuma yabireta ssaawa 7 ogw'ekiro ng'enkeera yesho bwe yatandikira bwe yazze okusaba balansi bamugamba ssebo tetulina balansi bwo titwagala akamanyiiro okitegeera mama Namyalo yazanye skiiti ey'abakyala b'eziroobwe yabaddemu bamuzanyisiza skiiti era y'omu yefe abakyala nga bayimbira Mpamire nga president ngayambadde ebya president n'azannya we yamaze okuzannya n'avaako n'abawaawo kyabawadde n'ayisaawo n'ebintu bye n'agira maama wa Koko n'ajja ku stage jjukira kiri nti Kasooto ne n'Amooti bali bati Kasooto maama wa Koko omuto definitely kakati balabika baganda ati kugamba ebyabaddewo ngenda yazze era ku stage era mukwogera Shamimu ye mama wa Koko owedda bullets zafulumya zokka Shamimu ye mama wa Koko n'oli omulenzi omukulu era ng'afulumya bullets abalala ne munaabeerayo nze mukyala wa Mooti omu bwenti teri mulala era nze muyonja nze mukaka kati ne baganda ba Mooti bawagira mama wa Koko ne bajja ne bagattako muyinza okuba gye muli abalala era Kasooto terabiseko ku stage nga mama wa Koko kwali ate nga bonna abasigadde bonna baaliko bonna baganda ba Mooti ne bajja ne bagamba ffe tumanyi omu Shamimu yekka tewali mulala nga teboogera linnya naye nga bullets ze bafulumya wali ziraga zina gye ziraga nga zina gye ziraga alose kupika videos weziri Amooti yakoze show paka sawa 8 abantu ne bafuluma n'agamba mama wa Koko yes yazze nga ayina byayisaawo yazze era n'abiyisaawo yayogeredde almost eddakiika 3 era ne bamufuuwa ne ssente ku stage omugabo ge yagufuniddeawo ku stage kuba abantu baze ne bamufuuwa nga alina n'abawagizi kyekyo wamma kyekyo Amooti yakoze show paka sawa 8 abantu ne bafuluma n'agamba bali bagenze kati tukolera ba TikTok kubaleko TikTok live 3 nanga katukolera ba TikTok n'akuba almost an hour ngali kuba akolera bali ku TikTok live Amooti yabyogerako ekibinoma Amooti weda asise ngakala webale kunkuma genda olabe video weeri yonna twagikutte ennamba yonna twagikutte ennamba Kasooto azanya buzannyo ba mama wa Koko omuto ayinza okuba mama wa Koko omuto kyabadde kitya naye nze ewa Mooti seetegerezaayo nnyo okusinga nze nabadde wa Ssebatta yongereza ku bigambo bya lwaki ayagala nnyongereze ku byesaalabye kubanga nze nabadde ndaba bu video bwavudde ewa Mooti nalabe Shamimu nga nnyonnyola nti nze mukyala Amooti omutuufu era ndowooza ngaggumiza kali akayimba k'oli omukyala agamba nti nkimanyi gy'oli nga kiyambi wange yabadde agamba gundi ani Kasooto oli spare tires Kasooto mbunga asirisi nze mukyala wo waddala tomanyi awo empisi egoberera empologoma ate kyesula kyerya okusiza mu kayimba k'oli kakati ate nze nalabe Kasooto agamba nga akuba obuyimba kiki yonvuma sivuganye naawe na anti labayo anti kiki yonvuma sivuganye naawe Amooti yadde otulaga nti omwana yasimanze byenkola kakati Amooti teyakiraze nti yabisiima ebya Kasooto era naye eddagumiza ba Shamimu webale kunkuma ndabiridde okiwulira nga Amooti naye byakola ki byagumiza Koko gulawo tonzigalira Fred Munonza n'abawanuka ne bateekawo akayumba alinga akonkona naye enku kwagamba obwedda buli kyayimba nga bateekawo ensuku ezigudde akaleka nezirabika kwagamba bategese bulungi ddala abantu bafunye mu Ssebatta kyadde basuubira Shamimu yazaala Koko must shine kati Shamimu we yazze ku stage yazze na bikompola ng'alina ebigambo byasuulawo ate nga kindowoozebwa mbu yabadde abisindikira Kasooto ono azanya n'Amooti kwe gamba alina olugambo ndowooza lwawulira nti Kasooto ono
ayinza okubanga ekiro bagenda okuzannya beefuula abagenzi okuzannya kumba ate bali ku birala. Awo Shamimu yabadde mutuufu. Statement yasoose okufulumiza ddala yagambye bulijjo temundabanko mu kamera naye leero kenzize kanjogere. Ye statement ye yasoose ya Shamimu. Kyayogere ki? Era bino byayogedde. Shamimu abanga abadde ne Amoti ebbanga lyonna nga tamusuulangako oyo yadde mutuufu okwogera era ndowooza ono abbako nga bagenze eyo ku show yandibadde asigala eyo mu kamooli nabbirako eyo anti bw'aba nga yadde aweerezaaleza obugambo nvaako tonvuma biki awo ndowooza baakozeemu ensobi naye nze nja kugenda ku show ya Sebatta butereevu nesakoozi kijja kuba kya bulyazaamaanya obutakwebaza obuteebaza bawagizi ba Mbozi mu kati benasisinkanye ewa Lord Floyd Sebatta Church. Kubanga abawagizi benasanze mu ewa Floyd Sebatta babadde bangi nnyo naye nga nabo balaba Mbozi mu kati. Abamu babadde bavudde Seattle, abamu bavudde Texas. Nalabyeko abakyala era bantumye kugambe nti bakutumidde nnyo babo be Tottenham banyina ba Ibra oba ye Ibra kinaye bangambye gwo bamanyi era omukyala omu nangamba Haji alabika egundi ani Imani ayina nnyingi nnyo eno tajjaayo ne bagamba Haji alabika tajja mu naye agendayo lwa lumu na lumu mu mwaka naye nga abawagizi baffe babaddeyo bayitirivu nnyo ng'ate bamumisinga ndowooza tebalina batusanga era twasobodde okufunayo ku bawagizi abatusuubizaayo emmeeza kiba kibi obutakikwanjulira. Mary Naamala namusanzeeyo ne tunyumyamu naye ne Fina Mugerwa namulabyeko bwe nalabidde ekivulu ng'abaakoze entalo abasatu nga bonna kubbi bali mu kivulu kyeki. Suna Beni ne Nambwayi nga bali wali batema dansi okufa ekivulu okusinziira nga bwe nakirabye eyo nno okunyumiza mu audience eno nga ate bali baawo kakati abantu nga olaba kwegamba banyumirwa audience eno wabaddeyo obugoloja abantu ab'Embozi mu kati era ab'Embozi mu kati baliwo omukyala yatugabudde nnyo bambi yatuwadde kasoda n'atuwa kacaayi abakanywa naye ng'ebyo byonna gwe wabikola okutunduluza mu kamera. Ekyo nakyo kituufu kubanga wali omutaayi wange yaŋŋambye ogenda tuteekako bbaani watukola kuba bubi. Bbaani yo yeetaagamuko kubanga bbaani naye tesukka eddirizeemu mugendeyo saawa bbaani Katende ne Katende abantu be yateekako bbaani Katende oyo Hebonizi tebamala kagendagenda naye tugenda mu Kaseena kokka Kaseena katulekere ba David Lutalo twabasanzeyo abantu baffe bagenda kubeera mu Mbozi mu kati n'abayimbi ne basalawo ne bajja tuwa n'obulango naye nga so ya Sebatta yabadde nnungi. No si buli omuntu atulaga mukyala we naye just mukazi yabadde yeerwanako omanyi kati kankubule yabadde yeerwanako nze omanyi kankubule ekintu kimu nti omuntu yenna Faruku akyogerako si akyera nti Amoti wava mu bulamu bw'ensi kati munoonya bwe mulwanirako mama koko nga temukola ki nga temumanyi okitegeera muwoza buwoza alinayo mama koko naye kati omukyala naye ndowooza byabadde ateeka koko kano kale kagamba mama waako kamuge mama jangu weerabiseemuko kamera zigenda kubeera wali nga zimalayo kakoko nakalaba kagezigezi mama muto n'anyiga kakoko kano kale kakagamba mama naye mama tatera zanya ne kasooto tebalina kibagatta naye yandibadde awozanya naye kuba mama we muto yandizanye naye yandikulyetinze waawo omukwano okitegeera akulyetingawo omukwano ne mama wo muto yabadde yeerwanako ng'amugaida nnyo mu kisensi sinakindi ng'alina ettaka Amoti lyayagala okugabira Kasooto kati ng'ayagala mu budde bwonna tujje nga tugamba ffe tuli ttiimu mama koko okitegeera kuba kati yafunye ttiimu ssebo bwe gusoose yafunye ttiimu okitegeera era nze kyemmanyi musanyufu kuba TikTok atambula okufa obufi naye tafuuka ku lusuumu ajje gumutadda
Tadda wale olaba bana bana kyebamuga nti webale kujjawo bwana dayinza okwogera ebitakwatagana ne tumuyisaamu. Yabadde ayagala kakasa kyake ennaku zino omukulu aweda kyakiika mbuga ng'obudde abumalira nnyo eno mu gundi ng'omukulu obudde abadde abumalira nnyo mu ewa Kasooto n'agamba kanjye neerwaneko naye weebale nnyo kyewakoze mubeereeko ewaka mufumbe eno mu kamera temujja nnyo bwe banamuyisaamu eggaali ojja kugamba nti kale yali agira ki mu kamera mbaza TikTok tezitegeera bayinza omuyisaamu abo badde vikoma bakola live buli kaseera amuyisaamu musanga mubi ekigo nemuga naye yeebale kujja naye bambi amukuumye bulungi Amooti mukyala bambi abadde alabika bulungi Amooti weebale nnyo ne mukyala Shamimu weebale kubanga olabirira Amooti kintu kyadde kitambula bulungi kyatambudde yatambudde bulungi Amooti tunagirabyeko Faruku abantu yabafunye kuba yakoze abantu nga bagazi bulungi ekintu kisobola okuba kitambulira ddala bulungi eyo nga tuvudde tugendako ewa Sebata Sebata wedda bw'okwata abantu babiri n'obagatta oyinza okufuna emyaka Faruku nalabye ku myaka ng'oli omulaba ajjidde ku muggo bw'ati nga naye agamba oyo Sebata we yayimbira ekampiringisa ffe twaliko bw'ogatta abantu babiri n'ofuna emyaka 3 2 nabyo ku 2 waliwo ajjidde ku kagaali waliwo bayitidde mu kagaali nga yabajjiwa Sebata abantu byabadde nabo bamanyi sho yabadde ya mitwalo 2 ordinary naye kyenebaza nti mwami Fenon yakoze bulungi nnyo omanyi ategedde emyaka gya Sebata okitegeera kati abaleetedde bino byonna bye mugamba biki wabula abaleetedde ku screen nga kyolaba kyekyo kyomisinga ekitambulira mu buyimba buli okitegeera nti bwe yayimbye kokko ne bayita akayimba kakasiisira wali eri ng'omukulu bw'abaako nkona kati kye baatukoze nga no ku stage bakuteerawo engeri y'ekyo kyayimbako kati wano mu kamera bwe bakireeta olabira ddala ate ng'ali ku nnyumba eri okitegeera kati nga kino bwe kuba mu bweti wali ku screen kyeta nga akikoledde wali wennyini so abantu yabadde ekintu ekirungi kyebadde balina okukola mpozi nze anja complainingyako ku ba MC waliwo ba MC abatalina kukola ku show ng'ezo omanyi okwemoola kuba kungi naye waliwo shera talina kubaamu kwemoola okitegeera nti show ya Sebata buli muntu yabadde atudde wali nga teyeetaaga gundi jangu weemoole babadde basajja baki bakulu naye olina jja naye mwana nayogera bino kwegamba abantu onadde ntudde agenza abantu bagamba ne bano boogedde nnyo kati gundi yabaddeko yadde mutuufu abe ne Medi Nsereko yabadde alina obbaawo sheeyo sho zino abantu bazita lwa olusi MC agana ajja nalaba abantu abangi n'akyamuka kukitegera kati agenda okwogera MC ku show ng'eyo ng'omaze okusoma ba sponsor toyina nsonga kyogedde dakika 15 talina historia wa muyimbi gwama era bwe daga banenze mbadde wano ngenza okulaba omusajja ayimba bamala okuyimba ngenda okulaba abantu bawogana neŋŋamba kayimba kaali kamaanyi noga oyina amugamba nti abantu abakulu tebawogana onfuna kyenkugamba kati nga bamuleese mu kintu eyabadde alina okukola mu kadanke oba ewa bigayi ne bamuleeta kuki ku Serena okitegeera kyenkugamba aso nti abategesi b'endongo zino tuyige nnyo ba MC ne batambulirako waliwo ba MC kwegamba kikuwa ekyokuba nti abantu bayo kituufu kwanza nabadde abantu bagambye bano boogedde nnyo boogera tebiina makulu ffe twazze kulaba Sebata oba nabo akadongo kamu okitegeera singa wakiri batunoonyeza abakadongo kamu kati walaba wabulawo nga mukaabya wabulawo kati wadde Mathias si wadda nnyo naye awo abadde ajja n'atuwamu kadongo kamu ne tujjayo ekitibwa kyaki ekyakadongo kamu oteka kyengamba naye ba MC n'ojja ku stage kino kigenda libe MC ojja ku stage ekyo nakyandikuwa newakalo nanto n'ogenda dakiika 40 ng'ayogera biki kati abantu abazze okulaba endongo oba baboyi n'aba omayinze nali omu kubalowooza ti Big Eye ayinza obutaweza abantu 5 ekyo kyona kyogera era nga manyi Big Eye tagenda kuweza ki bantu naye bannange ekintu
ngambe batano ngambe ngamba bitano si batano bitano nali mind Big Eye ayinza obutaweza abantu bameka bitano ne Big Eye okusa ku maanyi ge yateekamu n'abantu abajja ne Big Eye bw'abadde nga talina luyimba nti oba luno lupya naye nga bakyayina oli Big Eye waabwe abantu gwe bamanyi Big Eye ekintu kyekyali kirungi nnyo era nze bwe nakiraba nasanyuka olw'embeera nti Big Eye singa yagendera oluusi ku kigambo ng'ekyange nali mutiisizza nnyo. In fact waliwo ne yagamba oba yali namba emu n'agamba yatya okujja pano ng'agamba abasajja bayinza okumpisizaamu oyo ki eggaali naye Big Eye era in fact nabaddeko naye namusanze era wasse batta yamusingira ddala yasinga kabako asinze abantu bangi ababadde mu mbeera eyo okitegeera Big Eye bonna basinze oba okitegedde ate Big Eye ekintu nakikola bambi nekiba kiki nekiba kirungi era n'abadde naye namulabye ku Serena bwe twabadde netunyumyamu awo n'atubuuza akate namwagaddeko munne talina ntondo musajja ali smart musajja ali fit era nsaba abantu bonna beyongere okubanga Big Eye bw'aba atimbye ekivulu bambi bayongere bamuwagire kubanga Big Eye mu bana abantu bana abaliwo ayina empisa ayina discipline musajja mukakamu tayimba bya buwemu Big Eye okuyimba ekyobuwemu at least akireka Big Eye okwogera ekigambo nti musajja wa Masaka waawa Big Eye ayina discipline zikankubuye Big Eye musajja mukakamu nnyo naye nga njagala okwebaza abantu bonna abagenze ewa Big Eye mu lugogo oyo nga bwe mumanyi ayinza okuba abangi bamiliyoni nga 10 okitegeera kuba Big Eye katukolera abantu kuba Big Eye kyemanyikira ekintu kimu nti erugogo awo teyajjayo wadde koota ya sente zeyassa mu bulungi lugogo nakoma okumanya nga miliyoni 2 bw'omala 2 yakozesa jejje wa miliyoni sana mutano ana mutano jejje okitegeera kati bw'obala KCC polisi yawo tesalako kumpi yagenda miliyoni wano eri mu 15 kwa 2 okitegeera kati bw'omaliza olete KCC olete nema ku bantu Big Eye yayinamu okitegeera kuba kyo saagala tugire nga tugira nnyo Big Eye mu kisaawa ate okuba yayinamu abantu nga 6 ngambye nze nedda mawa amawulira kyeŋŋambye nze ŋŋambye mu kuteebereza okwange kuba naawe fena tubeera mu bivulugo so ova mu kivulu n'ogamba nti gundi afunye abantu 10 nze nenva niganga 8 oyo n'agamba 2,000 kati nze ŋŋamba ndowooza yange okitegeera okuyingira kwali kwa mitwalo egi 2 naye nga alebadi ya mutwalo okitegeera kati mukyo nti show kyenyinza okugamba nti Big Eye wano abantu kyebali bamwetaaza abantu kyebali beetaaza Big Eye yali kwali kuyimba naye nze kyengenda mwembaza kiri ekintu kimutyagwa mu maanyi Big Eye bwe yatuuka ku stage yaperforminga nga ajjuzza lugogo yaperforminga ng'omuntu ajjuzza lugogo okitegeera yawa omuwagizi we eyavudde wako okujja omulaba ekintu ekituufu kyalina okukola ki okufuna yayimba ennyimba ze zonna Soid Band yamukubira era omusajja wa Soid Band yali twakuba endongo ne Mukerere n'amwenya Soid Band ye baliwa bagenda okuba mu mbozi mukati okitegeera so Big Eye abambi ashoti yamutambulira bulungi gwolwo so wekityo kyali Big Eye namulaba saagenda kyekituufu nali nyina gyenva nga nkoye naye nempitawo ng'abantu bayingira naye Big Eye abagizi be baaliyo abatuufu abamu Big Eye yagenda okukola sheeyo nga talina luyimba nga ataludde okubeera ku stage ng'aludde si kulwa myezi myaka okubeera ku stage
oba okuteekayo ekivulu. Ndowooza abantu abasinga obungi tebagenda BGI nga bagamba nti bagenda tuwaaki. Abalala abagenda tebali disappointed kuba yabawa kye baali basuubira. Era abantu be yafuna baali bamumala ku muntu akomawo wadde yali asyagalwa abasingako awo. Omuntu akomawo mu bantu. Ku muntu akomawo mu bantu. Nga n'abalala tebakkiriza bagamba naye oba kituufu akomyewo bya ddala. Oba kugamba waliwo n'abaasigalayo nga balimo okubuusabuusa. Adda oba ayagala kivulu. Okitegeera? Abantu ako tekaggwamu. Naye nze ntwala okusimba kwange eri BGI nti yakuba endongo etalimu bantu bangi nnyo. N'aba mumativu nikwabo bye yafunamu era n'abawa ekirungi kyalina obbakola ki kyalina obbawa. Ndowooza bwe tunaagendera awo era olulala BGI asobola okuddamu n'ategeka oba kimuteeka ku kipande BGI kye yakola kimwongera okumuteeka ku bipande eby'enjawulo nti BGI na wano jangu kuba yo vibe agiina n'okusitula abantu abaalimu baanyumirirwa ddala mu time ye we yayimbira. So nze ndowooza kimwongera okumusembeza eri abantu omuntu eyali yaviira ddala mu bantu ne kimwongera omuteeka ku kipande n'okwongeramu ku booking bibaamu ebyo mu business kubanga olaba n'abala basalwa abeeyita ab'amaanyi okusukkuluma naye kitegeeza nti BGI nze ndowooza tagwamu maanyi awo waakutte si wabi. Anji kozi tukolera abantu ne ba mikono gyaffe twogera mazima. Kati ekintu BGI kiyagwako njogera nga nze ali mu mulimu. Wabanga guno omwaka adagera kufuna booking 10 agenda kufuna 3 oba 22 oba 10. Saagala muntu sakozi omuyimbi yonna asobola flopping atafuna booking tubakikulimbanga. Omuyimbi yonna asobola main waba ina so 3 main kaseegani kiba kizibu nnyo okukola. Era ayinza kufuna mungezi. Akati saagala bagumye BGI. Tiyakomawo. Nze saali yo kushoye. Yana nyigira nnyo abatagenda. Kubanze saali wona ye. Nze BGI nga yakagende wo mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mnali omuntu kubasobola okumukubira essimu. Nengenda neewuwe. Ne mugamba ofunye chance ogenda kukomawo mu bantu n'obusente bwabwe nti omuvubuka okyalina ekirungi mbayimbi ayinza okuba nga y'omu kubasinga empisa. Ne mugamba naye kati kola music abeewo kola endongo ebeewo ove mu kunnyonnyola obungi. Omanyi sakoze ekisinga okusumbuwa abantu Bobi Wine. Omukisa Katonda yaguwa omuntu omu yekka tiyaguwa balala. Kikisinga okubasumbuwa. Bobi Wine waakulangira atya abantu babaagala ggwe. Yasobola okukola bwe kimu naye abantu bwe kasoogamba nti ngenze ku concert yakola kyonna ky'abaakoze naye abantu babaagala ggwe by'oyina. Kyova olaba nti Mayinja yafuna abantu kubanga music yali amulina. BGI isooka tiyalina ndongo tiyaliiwo. Twagenda Jema n'ekimugamba tugenda kwefuna tukimugamba kati ye BGI na sakozi nze nalimbeddeko ku show y'omuyimbi ng'akankana bukankanyi bw'ati. Ngenda kuwa example nyangu. Olabako shi yali kalenda eya mukulu Ssemakulu kwaliko Juliana. Endongo epapa yamuttira ndoze miliyoni ngana. Ngana. Anti abantu tewaali. Kati Juliana ayagala ssente atunulira papa nze nga n'okutuuya n'atuuya nnyo. Endongo sakoze ekusala. Nze endongo yansalako nateetaawo n'ensula mu kkubo ng'enkuba. Agakano olaba kuva okusaka akazimba kali awo kyemmanga. Enkuba yankubirawo bwe nti. Paka budde ku kya. Emiliyoni 10 n'ensolo z'emitwalo 4. Nze nkomplaininze ku bayimbi nga babiri mu industry eno. Abaatuuka ekiseera kati ng'ate bwe bajja bo baagala tubayimbire ennyimba zaabwe. Ng'ajja n'aluyimbako kakati ye Kabaka bwe yabikola de one n'alinya mu bantu nga bateekayo akola ka one drop akakeete kaggwa. Wali gundi ani gundi oweka mocha
kino akala ensiwa biki Zex nabeera ku ekyo ku stage yonna paka lwamala tekayo endala ensiye nga tayimbye yadde oluyimba n'olumu n'agamba tekayo olulala yina ensiwa uliya bwennuma nekiggwa n'avaako ebyo oluyimba tuzze kuluwulira kulaba eyaluyimba ye kennyini kyokka gwe bw'ojja n'otuwoleze kusiiwa kati nze nye musaba ekimu bw'abanga ava backstage asooke kwetakula before nga tanajja ku stage ajja ayimbe akole ki si kirungi bayira abantu baba basasudde kulaba we bakuteeka ku kipande omuntu najja n'agamba owaayi ebyo abikoze emirundi n'emirundi n'omubuuza ati kati ebikusiiwa lwaki wasuse kwetakula kabako ye kyekyo mbu yagikuba yakabye emusiiwa tasobola na kugiyimba mbu emusiiwa tasobola na kugiyimba emusiiwa nnyo awo nga nzira eri emabega nga ntuula ng'agamba DJ tekayo endala ate olowooza agiyimba ayimbako kana akasookera ddala seconds n'alyoka emusiiwa ne bateekayo olulala n'omuvawo nga temufunye kyabaleese ye bw'akola kabako ye olujja ate kasita ateekamu oluyimba lwa Nanfuka muba muweddeyo olwo lweyamala ng'ajjamu essaati ng'ajjamu essaati ng'agisuula wali ng'akuba n'oluno olwa Shibanaani ndowooza tuyinza zibeera ku standby ye olugero ati ng'azigamba muveeyo ng'ekyo kiggwa ye Eva bw'atyo bwano yagenda kumenya stage y'abandi kubuuka mufanye okuyimba yabuuka n'atumbira wagenda okudda akasajja bbala muyita mbuyisi bbu naye babikyuse no omuntu aba akusasudde kujja kulaba bwe kiri mu bakazi ani akole atera okugaba akazindaalo akunama kapakati yajja n'asitama bw'ati amanyi n'okujja ku egi ya gundi ya stage n'asitama bw'ati n'ababuuza kapa ogirabye n'amala n'omubuuza wazze kuyimba okitegeera baabasalira ddala ensawo so bulungi nnyo n'ovaawo nga tofunye kyoyagala kafula ekintu kiri kimu kabaka alina ekintu kyakola agaana ajja ku stage n'agamba atunula we tukutuku kino kinaggwa DJ pulo omanyi tulina gye twayita abantu beseka tebaali bo singa tetuliiwo DJ sample that ne bakuba tukikole neera pulo ono tagambwayo kuba wamoli mazima pulo jamu sati wanika akatamba wanika bichoyina wote wanika bichoyina wote nasoka alabikira mu ntebe asakozi omanyi waliwo olulimi olwajja wano ne baluteeka mu bannayuganda ne bagamba okubaatisa era ndowooza owiira bulijjo nga abantu bagana baatisizza kakati badayasi tebadde bagezaako okwogera mu kuyimbako gye kuli abantu nga babaatisa naye nga tebakola ki kubanga kabaka alina oluyimba lwemanyi nti olwo lulwe siza abalala naye nalwo lwogera ekigambo eki nambeemu kabako nambeemu kabako kati oba baali babiri kabako nakyakyongerako kakati oba baali beeyitana nambeemu nga nambeemu alina waali ng'ayomuyita nambeemu ekyabaga nze kabako kakati kwanze mpulira lugamba nambeemu kabako kati oba nambeemu yalina okuddamu awo oluyimba lulwe naye baja nambeemu kabako oba ayongerako birala biki nesuyangayo biki birala kati abayimbi ebiseera ebisinga waliyo ababaatisa naye lwakuba lwaba mu lulimi lw'okuyimba oba olwa performance gundi David kyabadde ayogera abantu abamu bayinza obutakitegeera waliwo omuntu nga performer ng'asanyusa nnyo abantu naye nga tabaleeta mule mukaabi ate waliwo we yabeerako nga ye abaleeta n'okubasanyusa ngaki ng'abasanyusa kati wano waliwo omusajja ayimba bulungi ennyo ennyimba ze zinyuma nnyo bimbunye naye oyinza olaba nga okuleeta abantu kiyinza obutakola naye ate bw'omala obakuŋŋaanya ne bagwa mu so ya misaaki ng'amaze obakuŋŋaanya akola ki abatta so mu performance ekyo mwekiri
ate era nga wegambe ne mu Uganda wano waliwo kati olulimi olwajja tikubatisa nambe mukatereezemu Sakozi omanyi Kabako yali ayimba ku gwe oluyimba nze abantu bangi banyimbyeko ani omulala ne radio yanyimbako agamba nambemu njagala okubeera nambemu bangi banyimbyeko si mawulire akati labayo omanyi jo omusajja gwe twalabe gwe bayita Sebatta bali mu kufa kw'omugenzi Kasozi n'agamba basudde nti gendo yimbe yakayimba akasobola okugatta abayimbi era basudde bwe yajja okuyimba oluyimba olwo bagamba nti yaluyimbira wiiki emu ng'aluyina era bwe yali ayanjula oluyimba olwo yagamba nti wannondobamu mu balabi nga tukabira ono Kasozi era ndi musajja mukulu wantuma ebigambo n'abyogera n'agamba nti kuba yamusuubiza ente n'amugamba nti webanga teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu nfundikira nsala bulago nkuweeko naawe ate kakati yalonda abayimbi n'abayimbamu ebiti ebyo yagamba nti waliwo omuyimbi nga kyayimba makulu nga kiva ku ntono ate n'akifundikira na bulungi okiwulira n'amaliriza n'agamba nti waliyo omuyimbi omulala nga byayimba temuli makulu naye nga bambi anyumisa okiwulira oyo yali muyimbi wa kubiri n'agamba ne wabeerawo omulala ow'okusatu gwe yagamba n'agamba nti ow'okusatu ye ng'agamba nti teyali muyimbi naye ng'agamba nti naakola kye ssente yabula asobola yejjulize kakati mu bayimbi bano abejjuliza bangi kakati ebiseera we yayimbira nze nawuli akayimba ako ebiseera twalina lagadi kakati nga tayimba luyimba n'omugamba nti tamanyi kuyimba kuba buli weyayimbanga ng'ayimba naawe oyimba tasobola kuyimba yekka kati ate muyimbe babiri onamugamba tamanyi kuyimba ndigida mu buli ngeri olina okuddamu nti ndigida katonda yatenda leeta o nawe olina okuddamu o oyo mu generation eyo ayagala wejjulize ulira oyo gwe yali yaga nti ayagala wejjulize lagadi talina luyimba lwe yayimbanga ng'aluyimba bw'omu akola byakabako bwe yayimbanga nawe alina okuyimbisa gwe nga nawe oyimbe n'agamba tena omusajja tamanyi kuyimba gwera tenyimba za lagadi ndigida mu buli ngeri nawe olina okuddamu ndigida samvagala ng'akanyonyi ng'awo papaala awo n'ogiramu okiwulira katonda yatenda aleeta gwe nawe olina okuddamu I think bitambula generation kakati buli mutendera buliko abayimbi waliwo abasanyusa nga byayimba si byamakulu naye nga bambi anyumisa waliwo abayimba ebyamakulu nga aleeta olugero n'alutungirya na bulungi n'olutegeera ne wabeerawo n'ayimba nga ssente yabula ayagala yejjulize okiwulira nze sibamanyi naye kakati gweosobola okuteekwa mu luyimba n'ogamba ono ssente yabula ayagala yejjulize omanyi nze n'ekintu kimu nambe mwakadde kemulabyeko era kyemwagaddeko era kyemwagalako by the way y'omu ku bantu kati bensinga okwagala tava mu bakyaliwe nze by the way mu bintu byonna mu bulamu omuntu alina one love nambeemu alina one love naye nga ate bwe mujjako kamera bwe muti agamba nze ngenda nnyo mu ndongo njagala endongo z'abantu abayimba ompula kyangamba njagala endongo z'abantu bakola ki kati bonna bagambye balagadi ndigida saa zino lagadi bwakuyita ogenda mushoyi tusobola omanyi lwaki tosobola nambamu y'omu ku bantu abatayagala pulo okitegeera era ne mu nnyimba zagegenya wali owulire ng'agegenya pulo oteka kyengamba nti nambeemu ekirungi kyalina mu bulamu nti mukwano gwe baki mukwano gwe kabako muyimbi anti kati wule kiki badde ogamba ekya price atuzeeyo ku price kati ye kabako talina price talina kati yes kati kisinziira bw'omugwamu ng'ova kukyazanga n'ogamba nti bakuntumye agampa $2,000,000
kati bw'oba ogiraba oti olwogiro nalaba nga kutta obujega ng'ozimu akola ki naye mawajavu butuka aludde mu ndongo n'amugamba ogenda kuyimba ekasangati owulira bamugamba ogenda yimba ekasangati mawa kyenva mugirayo wano n'amugamba tuyesanga ekasangati okutangazaamu obanze kyendowooza music wa Lagadi ayawukanya ddala n'owakabako kubanga Lagadi yayimbanga leeta O lindako yayimbanga leeta O n'akunnyonnyola leeta O nejegwera lindako n'akunnyonnyola leeta O nejegwera ng'olaba ataddemu n'amagezi g'okuyiiya n'ajja ng'amenya ba O baani simanyi obote simanyi ani ateekamu amagezi ekirala music amukuwa tebigambo bino bigenda ne bikunyumira ate ne music n'akunyumira ekidongo kati yakuba oluyimba lwagamba muwala gwe simanyi oyagala ssente olabika tonjagala ng'ebiseera olaba eyo message okebya ebigambo bibiri tigwe oyagala ssente olabika tokola ki tonjagala n'akuba sise n'akuba sise kati Lagadi toyinawo omugereegeranya n'abakabako anti mu generation eyo tubala Bolanda abaaliwo baani abaaliwo awo ani yali kabako waabwe wano oba yaliwo ba Orlando oba gundi oli yali akola generation y'abakamiliyoni ate ayina akayimba kati jukira kano Lagadi gingambye mbawe muddamu nti tuwe Lagadi gingambye mbawe tuwe kati aba mukyamu Lagadi yakola oluyimba wulira muzeyi mawa Lagadi yakola oluyimba ng'abagamba nga muddamu nti tuwe kitegeeza mulina okuddamu already yakibagambirawo oluyimba kakati on fact omenye Lagadi naye owulira nti ezo yazirina ziragadi nange mbawe naye ng'alina n'ennyimba z'owulira nga bwe tugambye yakuba oluyimba olwo ebiseera ebyo ebyabakazi okuula olabika oyagala ssente kamukube empeta ebyenda bito tomuwulirawo omugamba nti kabako lwabanamemu yakootinga nnyo ziri ennyimba z'abali abamanyi naye nez'abakabako okusinziira ku mulembe era Lagadi tali awo Lagadi yakuba ennyimba omulembe ogwo gwalimu baani kyobasooka okwebuuza buli mulembe gubeerako n'abakola ki ne kategole y'ekintu Orlando Orlando yalina oluyimba nakonkona nakonkona mwana muwala tamuwulira era yabeeranga mu kigambo kimu Lagadi ye webale nnyo nakonkona era ng'ayogera ekigambo eki nga wefuda tamuwulira sakozi okuyimba okulaba sakozi okuyimba okulaba okuyimba omanyi waliwo okuyimba ng'omuntu anyumirwa kunyumirwe oba waliwo omuntu eyayiga okuyimba nga yagoberera bugoberezi nnyo bayimbi kakati ne bimunyumira n'asaana nga naye asaana okubeerawo ne tune waliwo omuntu ayimba nga talenti ye kitone kizaale ate waliwo omulala nga yayimba nga a product of so much training nga akoze bukozi era n'atereeza okiwulira waliwo ekizaale waliwo ekiyige kati waliwo n'omulala nga ye yagoberera nnyo abayimbi n'agaayiro akiranga kiteekawo tune kakati naye okuyimba sakozi okwaddala oyo muyimbi okuyimba muyimbi ddala okuyimba kuzibu kusinga n'okulima sakozi ekigenda okubasumbuwa wano waliwo abantu nga tujja kubogerako banyiige waliwo abantu abali bazze okukuba obulango ne bafuuka abayimbi nayo kibasumbuwa lwakuba nti kiyinza okulabika obubi obwanti Adamu mugenzi kiyinza okulabika obubi engeri nti Adamu mwana yafa kuba yali azze kukuba kalango kati King Michael akabeero akatula kwa barabara ngamba kakati King Michael yali azze kugamba abantu nti akola ku lido
Era kyovula yagamba eno lido tujagala nnyo eno lido kakati we lukwatayo kyava basa nagamba anaye Maiko era nga yeeranga wandekera omwana nze nankaaba kakati twawula abantu abaali bazze okkuba obulango ne bafuuka abayimbi David King Mike ayimbi anti bannasayansi bagamba omuntu yenna ayogera asobola okuyimba anti mumpulirize anti owulidde anti owulira King Mike nze kyenkakasa akati nno akuba kyegambye nti lwakuba nti ebintu bagenda kutunyiigira naye otandika ona kyowadde ogamba mbu generation eyaliwo kati kabakko yakoppa lagadi lagayita bankona luyimba ye lagadi wajja mu bantu atambula nammwe mpulira muzika wagitandika emizika ejatuka lubeka wule wagitandika ebice nakabateeka mukko enyimba ziina nyingi lagadi ye muyimbi wano lagadi wano ye muyimbi asinga ennyimba yasinga okuba n'ennyimba ennyingi naye nga tasobola kuzimba ng'ali bwogu ola mukulusimakula tasobola lagadi tasobola kuba nakazindalo bw'ati n'agamba katonda yatonda aleeta n'addamu nti ye mwennyini n'addamu audience yateekeddwa okuddamu emuwagire era kyoba katonda atenda aleeta mwenga mumujjuliriza kati ngaddamu opiyo omulaŋŋo oli kakati abantu waliwo kategole eyo ejja bweti eyo kati abantu anti mpuliriza sakozi omuntu omulimi atandika mpola atandikira kuyiika atandikira mu lujje waka ng'akuula obusubi najja ng'akoolakoolako awo kakati enkeera waakeera wali awo wasigadde nawo ng'akoloka kyava agamba niyo ekisambu kyange kiri tegedde mmanyi okulima kaŋŋende nkisambule ng'agenda akola ki ng'alimira ddala kakati ng'olaba DJ Mike baali balanga beach kanagenda okulaba yade kafero yakiyimbako nolokoga yakiyimbako nti okuyimbako ng'ekyo kuliko interview buli omu akola ki ennaku eri mu ndongo kati kabako tumuteeka mu generation y'abakenzo kuba ne waliwo ne y'abamodula ani kabako waabwe ani muki kenzo muba kenzo ate kabako tali mu y'abakenzo andi kabaka ate omulaba agenda kuba century nga 2 kabako yali agoberera Maiko yali agoberera Maiko kati nga Maiko muki muyimbi naye nga kabaka amugoberera buki bugoberezi ndowooza bana tumalirize ne ka story ka story ya Daily Monitor wagirabe omusawo bamusowinze nagiraba Monitor yagikuba omwana yajja ne bamukebera yagenda ku mulago ku Cancer Institute n'asangawo dokita n'amunyonyola bulungi nnyo amanya ge n'amubuulira ne University empitirivu mwe yasomera ng'ezisinga obungi z'Ebulaaya bwe yamala okumunyonyola amanya ge University gye yasomera ne basalawo omwana bamujjanjabe era ne babeera n'eddagala lye baamuteekako nga bamujjanjaba kansa kigambibwa mbu omwana eddagala lye baamuwa lyamuziba amatu naye taata we yamugambako omusawo nti omwana ono eddagala lino ly'omwali mukola ki kemo gw'omutaddeko amukola bubi tubadde tusaba kemo ono omumuggyeko omusawo n'amugamba nti nze nasoma bino toleeta lugezigezi wano kola era n'agenda maaso n'okumukola ki omusajja agenda okulaba omwana we atyongera kubeera bubi n'akwata omwana we n'amutwala India bwe yatuukayo n'eddagala lyonna lye bamuwa wano n'aliraga abasawo b'e India ne bamugamba nti ono gasiya mwerere gwe bamuwa ne bamuteeka ku ddagala eryo ne balisuula eryamwonya kansa era agenda okuwona ng'eddagala lino ono lye yamuwa
lyamuziba buzibi matu ne balwana nnyo okutuuka okumu ne kudda engulu okulalako ne kufiira ddala era bakuteekamu akantu bakayita iya biki akabeera munda kye kamuyamba okuddamu okuwulira okwo okutu omwana bwe yakomyewo omwana wa myaka 12 mwenda n'abawaabira ng'ayita mutaata we ne bawaabira omusawo oyo kyokka aba Cancer Institute nawulidde ng'abamweyambudde okusinza mu statement bagamba nti yamusangawo busanzi ku Cancer Institute nalabe ng'abamudduka aba Cancer Institute nalabe ng'abeyambudde kuba bo okusinza ku statement gye n'abye mu monitor nga bagamba mbu yamusangawo busanzi okiwulira yamusangawo busanzi era olw'okuba nti yamusangawo busanzi ayinamu wawaabiranga mu ki so bano bagenda mu Mwema and co-advocates baagala miliyoni 17 compensation plus more than 172 million baagala ezisuka mu 17 naye nga waabidde dokita ono omukugu eyasanga oli ku Cancer Institute ate n'amugamba nti nze nsobola okukuweera obuyambi ewange otegedde yamugamba yamusanga mu Cancer Institute yennyini n'amugamba nsobola n'okukuweera obuyambi wa ewange ng'amulaze n'ebiwandiiko byonna nti era mukozi wa wali naye wali wajja musumbuwa Cancer Institute tebirimu okiwulira naye ate omusajja agamba nti yakeberako kala bedda kituufu omusajja yakola mu Cancer Institute nga kituufu gyakola nga waayo naye ate kati baagala kumweyambula nakugamba natwala omwana wange omulwadde w'omutima okumukebeera ekiruddu ne bangamba abasawo tebaakoze ate nesangawo dokita yali atudde naŋŋamba pozi tugende okukebera ku kiriniki yange ebweru naye bwe ntuuka mu kiriniki y'omusajja nentya neŋŋamba era nja bikebera babingobye olaba beemulaga bansindika ekiruddu bwe natuuse mulaga ate ne banga nyongera ensasula esendera baddemu gundi endala okiwulira naye nga ate lweki mwansindikirayo nti bakozeyo abakulu kati katukole ey'omwana konze kyekituufu ekigenda mu maaso ekituufu kiri nti kati kitambula bwe kiti sakoozi twakola wano dokita omufere eyakoma mu P7 yali akolera ku biwandiiko bya munne nga n'amanya kutula mu P7 yatulira kumanya ga Sendi Edi okiwulira tetumanya oba Edi Sendi ono waffe nga kwasi 4 ayina ga mulala na diguli zonna z'ayina mu manya ga mulala naye nga dokita omutuufu waali ne dokita omuyaye waali ono dokita gwenjogerako ya operating nga abantu ng'abalongoosa nga wa P7 teyatola na P7 munaye nga bawona nabuza dokita nannyonnyola nti operation oli waaba afaayo asobola okuyiga okulongoosa okusinga atogaba eddagala nti byozibu nnyo naye omusajja bwe twanyonnyola ebintu ono kati gwe tebereza dokita ono wa Cancer Institute omanye endorsement omusajja olize yakwatanga British Columbia University yali emuyise negamba terebanga muntu mugezi nga ye ng'eyise omuntu atatula P7 naye nga ali kuwandiko bya semanda okitegeera COVID-19 be bamu abafuna endorsement wano ez'amaanyi nga ba research abakabi abagenda okuzula eddagala ligenda okuwonya COVID ono omufere nga lwena nnyini bipapula omutuufu tazifunye kati gwetebereza be yagwangako okujjanjaba kakati ne dokita ono wa Cancer Institute bangi balinga oyo bakolera mu bipapula ebitali byabwe alaka kyaganyi buganyi kiyinza obutagaana anti kakati bwe kiba kikulidde dokita omukugu kakati bwe kiba kikulidde bali baali badde bateeka noga nti okusinza ku kino kye tukozesa kubanga wabeerawo olumu okukyusa ne bagamba nti omulwadde wabeera omulwadde wa musujja omwa chloroquine naye asobola okugaana omukolako ne tukyusa ne tumuwa kino okiwulira dokita ekyo aba akimanyi naye ekizibu ky'abadokita bawano ngenda kubulya sakoozi oyingira eddwaliro n'osanga abadokita ne bannansi ng'olinga ayingidde mu balakisi y'emagye oyinza ogamba oyingidde mu mitale balakisi emakindi oba emakindi bakwatako bulungi mu balakisi okusinga ne badokita abo tebaagala kuwuliriza tebaagala kuwabulwa tebannyonnyolwa n'omugamba omuntu wange afa akutulira nga takulaba David ensonga ozuulira ensonga nzuulira naye eddwaliro dokita limumanyi eddwaliro dokita limumanyi welibanga terimumanyi ate etaaga okusooka okuwaabira ddyo kitegeeza ddagajja vunnya abantu bangi bajjawo abalwadde awo ne babatwala terina security kati olwo ennyini yeetaaga okusooka okuwaabira
okusiza ku njimba mu bitemaatemamu sakozi kankubuza ekibuuzo kyogamba Duncan asobola okujja wona akoleyo program kanja tubenga abantu abakulu just eddwaliro lyalabye nti omusawo wawe gubasunye nga bateekeddwa kumudduka ebyo bya bulijjo n'owa poliisi yakuba poliisi omwogeza poliisi n'agamba muvunaane nga ye si kitongole kya poliisi ngumuwali Vianney Nannono, who is suing through her father, Joseph Keya Mwanje, accusing Dr. Peter Waswa of falsely representing himself as a consultant attached to the Uganda Cancer Institute. naye yamusaba ku ddwaliro. Yes. Kyekiri kye nkubuuzizza Yatuteyo mwana we. nti gwe Duncan asobola okujja weewo nakoleko pulogulaamu. Kaakati n'ateekako ekimanso n'ogamba kyafulumye simanyi. Kyafulumye simanyi. Kino sakozi wano kimanyiddwa wano mu Uganda abasawo abajjanja beemula balina bu kiriniki bwabwe. Ekyo kimanyiddwa. Kati omusawo agenda okulanga by'omunyonyola ogenda kuleka ali ssente kyava gatukire etwetwe okujjanjabira eyo. Oba fulumamu okkirawo oti obala akasooka akokubiri mulaba akagoye akabbulu awo otuula nzije. Ekintu kikiri mu bizinesi zonna n'abamasaluni nawuliddemu ebiri. Bakola bati Babba bakasito. Awasaluni tabba wawala. Kakati divine eba wa 24 kubanga alina tappinga mu area eyo tayinza kujja ku kirasiki n'akutwala ntinda kubanga bakasitoma ba David baba bamakindye ekiwulira kati yabeera omwo ng'abuuza ani asinga osala obulungi mweno nalabiwa mmono omusajja w'ebirevu yakidde ali ku divine era yansanze n'okusanga n'aŋŋamba kasito manyi byensala ndi wali wammanga yavudde wali nze ngenda kusaba omwana baddemu ndowooza bwe batutteyo gundi yaabwe ne gundi ne Cancer Institute bagigattemu right now cause baave eno nga bagenze ku Cancer Institute balina okusooka okufuna gundi forms zonna ezikwata ku bulwadde omwana bwalina biki within munda mu Cancer Institute. Kati omuntu ajja n'akugamba nti njagala kukolako nga outpatient nga togenda outpatient ebiseera ebisinga yajja n'okima kati bambi rest in peace nga olaba omugenzi Evelyn Lagu yali outpatient nga ona every Wednesday agenda n'akolaki n'afuna chemotherapy n'alyoka dda ewake bakujjanjabira awo nonti ewaka then administration y'eddwaliro through ewa n'omusawo emmotoka ebeemuleeta okujjanjabira ewaka eyo naye eba arrangement ndala kitegeeza waaba teyafuna forms kuva ku ddwaliro nga balina mujjanjabira waka then ne taata erudda yalagajjalamu ng'omuntu ono omusawo awo yabakwata obujega kati ate we bagamba nti yali consultant ku gundi ebiseera ebisinga aba consultants baba tebali attached ku ddwaliro. Yes, anti kyengamba kiki neddwaliro lwaki limuvaamu oba toli attached ku ddwaliro baba akuleta obeera outsourced kujja kukola gundi obanga ali ku kyumba kale obanga afunye ka contract ka mini contract ba consulting ku bintu ebimu then omala okola eki oddeyo mu bibyo so eddwaliro lya ddembe okumwegaana naye CV esobola okubaako I was once a consultant mu kifo bwekiti ne bwekiti era ne bakola ne bagamba yes yaliko wano consultant but he has never been our employee. Kati kyekiri ku musawo kyobalaba eddwaliro osoba statement yawo eddwaliro lyabikanga erikola ki erikiddukamu era lyo lyaddembe n'okudduka kuba kituufu okitegeera ate ebiseera ebisinga kati ngenda kugamba kati nga mu music osobola okuba critic naye nga tomanyi kuyimba okitegeera naye nga music olina okutuuka kwennyimba nga you can listen to music nogamba nti ono music mulungi ono wano wanterezaamu ati okitegeera kati asobola okuba nga yali consultant mu medical nga buli kimu naye nga okujjanjaba si specialist gundi ye naye nga consultant mulungi kati kyovola wano yabawanga eddagala etali ttuufu okutuuka okubawo erikola ki okitegeera kyegamba nti kikwanguza tekiteete no mu music critique
ba mirundi ebiri za critics ng'amanyi okutuuka asobola okubuli kibino naye nga tasobola kufulumya ki then wabeerawo oli nga muyimbi naye nga tasobola criticizinga luyimba okitegeera oba artist yenna kye bakoze kyekituufu basuwinge ye actually nga banamutuusana mu kkooti asooka afuna embooko kubanga omuntu gwe yatateekeddwa okukola ono bwe bamugamba obulwadde nga ye consultant yali asobola okubagamba naye olaba wano wemuzze nze ng'okusinziira ku mirimu gye nkola ndowooza eddwaliro gindi bweriti lye lijja okukola ku mwana obulungi oba n'abagamba omanyi mufuneko wano aid esooka omwana mumutwale wa India ekyakisobola but nonti kukola kikwata ddagala mwana muteeka ku medication kubanga wano bya consultant osobola okwogera naye nga munda mulimu obulwadde obulala gwe botasobola kutegeera obutagenda kwa applyinga kwera eddagala ly'obuwa omuntu ng'olina okumukyusa ki medication kyovula we yagenda eri mu batuufu ne bakebera bamukyusa medication then n'alyoka akola ki okitegeera kati okutuuka kuuko kulinga kwa gundi kwa Kingifa omwana anti naye bamwasa eardrum yes kati waba kuwulira asooka kyuka bw'ati onkube nonjasa eardrum why ensonga oziwulidde sakozi bwe waleeta bwe nalaba ekintu ekyo nasooka nno nze nno ekifaananyi n'enkijja ku basawo ku musajja oli n'ekitwala ku munnayuganda ali eyo omuntu ono pizanti owa wansi nga yatwala omwana we mu ddwaliro ne bamukuba eddagala ne lituuka omuzziba amatu nga talina busobozi bumutwala India ng'oyo omwami bwe yakola ki bwe yakola kubanga bannayuganda asobola n'okuddukira mu mateeka n'agamba kansooke ngende nfuna ekituufu omwana wange ono mwamukuba ebintu ebitali bituufu era n'ajja n'akifuna kati n'ensaasa munnayuganda ye ali eyo tisinga kyali kituuse ku muntu kituuse ku Devcom kituuse ku Mawa omuntu wa wansi atalina busobozi obwo omwana we singa kati kiki kiggala naye ng'ebyo byonna biva ku ki biva ku mbeera eyo eno gye twateekawo ogamba nti buli kakiriniki kabeerewo so nga wandibaddewo embeera abantu kati wano omuntu bw'asomako kasomyeko n'atakamala bulungi nga wali ateekawo kalwaliro kagaba ki kagaba ddagala nekegasa yamanyana nti alina okuwandiikako titutayimuzi kamu emirundi ebiri ye wandiwandikako kamu emirundi ebiri ng'ogenda okola ki omira abamu tebamanya nange gye bakola ki gye bamira mu ddagala kubanga eddagala eyo bagamba teba luvannyuma lwa ssaawa 6 olina okuddamu n'okola ki nomanyi nti abantu bangi bagamba nti genda omira eddagala kamu emirundi 3 ye bwamira kati essaawa eno ziba tezinayitawo ssaawa 6 n'addamu n'akola ki n'amira naye sakozi omuntu wa wansi eyali alina omwana we nga mulwadde n'atwala omwana we ne bamujjanjaba n'akomawo ng'amatu gazibye talina busobozi bugenda India talina busobozi buwaabira ki ddwaliro kati abantu we batyo bangi nnyo abaana baabwe batuuse ku bizibu omwana n'agamba nze omwana baamukuba ddagala ye lyamukola bwe lityo abaana bali omwo ng'obalaba bakiggala abaana bawunze oli bamukuula linnyo oluba ne lukola ki ne lukyuka nga waliwo ebintu byolaba nga bizze mu nsi n'ogamba n'otululya society yaffe eno gye tulimu Mawa ekyokusuuwinga amalwaliro kikola tekikola ekyokusuuwinga amalwaliro kikolera ddala naye lwakuba sakozi nze mu keesi ze ndabye abasuuwinza amalwaliro batono nnyo nalabako omusajja w'ekawo empaawo bamuzaalira omwana ne bamuwa mulala naye omuvubuka oyo obuvumu bwe yakozesa ogamba nti ono omwana teyali wange gwe mwampa si yoono oyo omuvubuka amaanyi ge yakozesa naye omanyi sente ze baateekekawo empaawo mu ddwaliro sitole eyo oba wagigoberera naye neemala neebula naye sente ze baateeka mu ddwaliro awo so bannayuganda bangi abali mu kubonaabona mu bintu bwe batyo amalwaliro ogasuuwinga kituufu nnyo omuntu ng'alina obusobozi lwakuba nti si kyangu bannayuganda bali eyo babawa abaana abatali baabwe ogera omwana awezeza emyaka 8 tategeera n'ogenda naye omwana olw'okusinziira ku gundi kiki kumbe teyali wuwo
eggwanga eritategereka ebyo byebizibu ebikola ki berifuna ate bo bali abali waggulu tebafuna bizibu nono omuntu owa wansi peasant ono atalina kaayina atasobola kumanya ye bambi olumu oluzungu akazungu azenako agambye nti omuntu wa wansi peasant ate kyayogedde kituufu ddala akateebi kibwe kiti baganda bange batuufu naye nze abantu bano betuweereza tebakyasekerera lwa lulimi tebakyala lwa lulimi era abamanyi baba bategeezeza kyenkola ki bwe njogera mu diaspora baba bategeeze nti si bwekityo wekiri naye bo ne bakitereeza bwe ŋŋamba nti eddeneva ne kinnema bagamba akiri bwe kiti so abantu kati tebaŋŋamba apartment naziyitaani ne binnema bwe ŋŋamba ni Massachusetts baba bategedde kye ŋŋamba so mu mbeera eyo ate ebintu byange liddakutense ale bano abantu baffe so babeereyo tulina omubamalako stress ate bamanyi nti bali eyo mu nnyumba amaze okukola emyaka ali mu nnyumba yekka kati basanga mawanga ayogera oluzungu olutaliyo n'asekamu n'anyumirwa so nze ŋŋamba nti abantu abakola ebintu ebyo beetaaga okukwata omuzadde oyo yakoze ekintu kyamaanyi nnyo 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 okusuubinga eddwaliro eri era babakwatire ddala agamba ebyobujjanjabi bibeeramu ki bibeeramu ebyo ebintu ojjanjaba omuntu n'afa ojjanjaba omuntu n'awona ojjanjaba kaakati anti sakozi olaba bw'ogenda n'olaba embeera ezituuseewo mu basawo abasawo waliwo omusawo gw'olaba atuuka mu ddwaliro ng'asogamba omuntu oyo tusooka mulongoosa ebyo bisobola otuukawo mu busawo nti omuntu asobola okufa tukikkiriza kubanga era omuntu afa era omuntu ali mu ddwaliro ng'ali bubi naye twogera ku muzadde omuzadde oli yali mugezigezi nga bwe nti yatwala omwana we India n'agamba sooka omugye ku ddagala lino agamba dokita yakimugambira ebbanga n'amugamba omwana wange mugye ku ddagala lino limutta amatu oli n'amugamba bino ebyobujjanjabi tobitegeera ate n'atuuka mu bagezi nga fayire ejjiddeko egamba nti eddagala lyebamwali eryamussa amatu lyali terisaanidde gw'ojjukira omuzadde eyagenda n'agamba nti omwana wange obwo obubonero si alina okufuna wamuwirako yajja n'agamba nedda ebikoomo bamuleetera agamba wasomye bubi ng'akuba mwana kubanga tabitegeera naye abantu bakola ensobi abantu bakola ensobi naye nga nze n'abako omuzadde nali sisuubira nti agenda kikola yagamba omwana wange mwamuwaayidde ne mufe wanani asoowakanya essomero kyobone so alina okufuna Faluku naye twebeereremu ndowooza Faluku kyamukisa mulungi nti ebintu ebigwawo ebiseera bisinga abantu beetereeza waliwo omuntu omu yagenze mu ddwaliro lyetwayogerako mbiri ebya senario zalien yagambye keyo eri wali bayinza n'okubuuzaako ng'okyama bukyamu so andowooza ebintu bino mukama beeta oluusi tube nga tubiyisaamu Faluku nalabako omwana ku social media bamukuba empiso ne mu butula yena nsimanyi byali byakugema okitegeera nalabako omwana omulala bamugema okugune kulemala okitegeera naye lwakuba nti ebintu ebyo bise bisinga bigwa nnyo mu bantu balukyolo okitegeera balunkupe bano abanaku abazina n'ensawo mu nkwawa nga tosobola tolina oyinza kuddukira eyakubye empisa kusinga ssente tolina munamateeka ayinza kuyamba noyekanga omwana we afudde kati omwana we omusajja yalina kansa yawona erya kansa kati omwana oyo gwekimanyi kati singa alina ebizibu bibiri naye kiva kuki bantu bebateeka mu bifo oyo omusajja mugezigezi taata w'oyo omwana tayinza kuba nti yanoonyereza ku oyo omusajja oba akolaawo era n'okubeesibako yamanye ensonga lwaki abakola ki abaliko Faluku wano ebintu ebikyasinza okuba nga byesuleyo ogwannaggamba ate nga bye bitaasa abantu ge malwaliro singa ogenderera nnyo amalwaliro muganda wange yeewuubye ku ddwaliro ly'omutima enfunda ezi naye gwe okimanyi nti nno e Uganda ab'omutima bakolako lwakunalokka omutima wonga gukula
Uganda mu government ennamba eri mu Uganda babakolako lwakuna ate ojja n'omulwadde w'omutima leero ne bakuwa appointment ya wiiki ejja kati ate na wiiki ejja ne bagamba nti abaali bangi ate gw'oli wa wiiki 2 emaaso oba yafiiriddwa omusawo taliiwo otakyamugamba Faruku kati tuli mu nsi nga yo ebyobujjanjabi oba ebyobulamu babitwala ng'ebintu ebiri awo ebyokulya capati kuba kati Nambembo yagenda neewuuba emirundi egi ne bamusindika ekiruddu kati ate bamala musindika ekiruddu n'addayo emulago namuga kati ate bakusikabedde ekiruddu by'abantu bakulu kati ate abantu tugenda kukebera by'abaana bato obulwadde omwana yajja mukute omwana yajja oba basobola kukebera ggwe okitegeera kati Faruku ebintu gundi nedda ekinoteera mu byonna tuleme kwenya kudda mu basawo kati ekizibu kya wano yonna kuba Museveni omanyi lwaki Faruku nti system nfu okitegeera ne balonda agenda okubanga wabavubuka nga alina emyaka 61 nga tamanyi kiki kiruma abavubuka onteka kyangu wa 61 nga tamanyi kiruma muntu wa myaka 18 ku 2 onteka kyangamba kati gavumenti ya wano kyekizibu ekisinga okuba ekyamaanyi kuba tokyalina budde bavubuka tokyalina bintu byobagobererako wabula olina tambuza mukama we byakoze eki byagambye okitegeera nawe ow'ebyobulimi olw'okuba alina enterushere okitegeera kati nosanga ow'ebyobulamu nga muganda wa mukulembeze oba alina oluganda ku mukulembeze okitegeera tayinza kukola bintu birambulukufu mu bulungi bwabyo nti Faruku ebyobulamu wano e Kampala bye bikyasinza okuba nga biddibagibwa lwa nsonga nti abatukulembera ate bo tebabajjanjabira wano okitegeera kati ono yabadde mu kujjukujju nga mugezigezi nakwata omwana nga ne ssente aziinawo nakwata omwana namutwala India okitegeera kuba sena ne muganda wange Nambembo singa alinamu ssente singa omwana namutwala India okitegeera namutwala India bamutwala India n'amanya ne bamugamba nti neddagala lyakoze bw'etyo omwana namutwala mu kkooti zengamba nti asuwinge Cancer Institute yejja kumanya omuntu oyo yajja atyawo okitegeera kuba Faruku ono omusajja obugezigezi bw'alina ate okuba nti bwe yajjaawo yakeberebwa kyekisooka okitegeera ekyokubiri ayinza okuba nga yafunako ne ku bujjanjabibwawo ne baba bamugamba nti oyo asinga okukola ku bintu ebyo kati so bonna abasuwinge bano bamumanyi just eno scenario era ojja kwekanga ne ssente bagenda musonderako ave mu scenario eyo sakozi ffe twagenda mu simaliriza kyenjagala mwena mugamba guni nze ejjindu gyensokerako ddemuni ya gavumenti njagala tunulya scenario ya vaccinations we ziba 6 buli mwaka kubeerako 2 zibalangirira nti zabadde enfu mu kyegendereze every year bagamba twakoze country wide vaccination naye government egambira eddagala lyabadde ffu oba bali mu kyegendereza every year we baba bakoze 6 kubeerako 2 enfu nga bagamba ezo era abantu abasika kifuula bakugamba nti sikyagemesa abaana bange n'abandi awo nga gavumenti egamba kati bweba gavumenti ennamba esobola okukozesa vaccination gundi nga enfu ina abakugu kati ate olwo eddwaliro linakola litya okitegeera ne waliwo nomuno bakira ne balangira ne bagamba mbuno ngabo buli adakozesanga bwe poteya genda weekebeze naye ng'obupiira obwo bukola ki kubeerako gundi oyo bamitani mayindo UNBS gundi mayindo ye mayindo atudde mu ofiisi ebintu ebyo bimuyitako ng'alaba ne Viki kati gyakola bibayitako nga balaba okitegeera ne bakugamba kati eddwaliro jja ddinenya nga nalyo already abalikulira waggulu gavumenti diyingiza already mujjukire erya covid bamala batugamba nti no gundi dozi gye baatukubye poteya kati just imagine kati olwo kiki okitegeera mwebale nnyo mwebalire ddala tetugenda kusukkawo wano tubatumiddeko mwenna nzikiriza nebazeeko ku Sharifa owe Texas yatuweereza emitwalo 5 Sharifa yatugamba luli motoka nti agenda ziteekako yazitaddeko emitwalo 5 ate era nzikiriza nebazeeko ku Papa Richard yatuwadde $600 Papa Richard yatuwadde $600 anabaawo anyigiriza agambye wanaaba asobodde ajja bbaawo era asuubira ajja kubaawo
Papa Richard tweyanziza nnyo Sharife Texas webale nnyo Jajja Amsterdam akubideko ankubiddeko n'agamba agenda gulayo tiketi era aŋambye kasotinge katini aziteekeko kimanye agenda ziteekako kyali wange nnyo Jajja Amsterdam Honorable Kayemba Solo gyo twabadde naye n'akonfaminga kyagenda kubaako tiketi zagula era ajja kubaawo wamu ne Honorable Geoffrey Taya naye yatugamba ajja gula tiketi tetuyinza muwakanya okujjako ng'ekiseera kimaze kutuuka ate n'agamba ajja kubaawo n'okulaba alabe so kati embeera eyo etambula mu kibulu kyaffe. Medi Karama nkutumiddeko muganda wange awe UK nkutumiddeko naye nga mwenna bana abatuwagidde mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu kigenda beera maasi tugenda kuba nga tuteesa ffenna. Omusajja we nijjaza yambuuza ekibuuzo nti gamba Sakozi Owen gamba Sakozi mutumira abantu bonna erinnya Owen mwali erabira nkubuuza yangambye kikubuuza alaba Owen enijjaza awo nkutumiddeko nnyo muganda wange era emboozi mukati etambula bukwa n'abe Vietnam bagamba tetubatumirako Vietnam waliwo omwana ate tuleeta masasi wano yatukuba masasi waliwo omwana ayinnya linnerabire nendoza akola ku bukedde eyo yaga yabaddeko eruzira mbu omukulu Sebuufu atulaba n'agamba tumutumireko weriyo tevangawo so abasibe mwenna abalaba emboozi mukati bulungi nnyo ne sipapa atulaba okamala era mbadde nsaba Faruku tukole enteekateeka kuba bawumuza okulaba basepa 18 omwaka ogujja naawe tulinawo enteekateeka nja kusaba tugende twogereko naye nga mukulu Sebuufu tukusabira oyite mu bintu ebyo era yatumiza butumya n'agamba tumutumireko atulaba nnyo aleme kutulabira bwereere kutumira bwereere papa naye tukutumidde kati olese waki ati so njala kutwalo kajubi njala kutwalo omukisa guno okutegeeza eggwanga nti M3 yazze mu nnyumba waali naye obwavu obuli kwoli buunya n'okuwunya oli mugagga seba agenda gulemeza wagulemeza ngenda kuwa emitwalo 10 gwe gijjo ku bubwo yaŋŋambye gwamutegeera obulungi era oyo yalambuza amacupa tasobola ggula M3 aliro fiiti ebyaddala omusajja oyo omumulabira awo ku social media mulala ne mu reality mulala ekyo kituufu era nange M3 naye nga bannaye abali mu makomera mwenna abalina emisango n'abatalina misango naddala abatalina misango abali mu makomera abatalina misango tubatumiddeko nnyo ne bannange mwenna abali mu buzibu mwenna tubatumiddeko mwenna abatulaba okuva ebule n'ebweya mwebale nnyo mwebalire ddala tetugenda kusukkawo kyakabi nnyo baganda baffe ab'e Canada abali UK abali USA abali France abali mu Asia China Japan Hong Kong South byonna super mukonjo mweneeyo yonna ndowooza gwe kyamaani waabwe Israeli ani abakiikirira Tiana Bucks abe South Africa ni kyamaani waabwe Eddie ye kyamaani we Sweden South Africa ni chair Umaru Kiseka ye chairman